Nzo mutume Dr. Umar Mulinde akalulu kagenda bulungi abantu banjagadde era abantu bonna bagamba nti Kasanda North siri bubezi member parliament naye ngenda kubera mununuzi ndete enkulaakulana ebadde bulawo jo twafunye omukisa omuntu kwabadde kale kungobaga kwabadde kuziika naye nabadde nkyayogera ku kyalo kubanzaalo kyekitagonerwa ne MP aliko naye najja kakati nenda bango kwabadde mukisa ne mugambe ebigambo nga 2-3 nga naye bikulu ekisooka munnankyukakyuka namugambye nti enkyukakyuka nga tetunagira bawalala ketandikire ku ggwe kubanga omazeeko ku ntebe eyowa MP mu Kasanda North ebisanja 2 ekikwagaze kyokusatu kyekiki ate ng'ekirala mu bisanja bino 2 waliwo ebintu ebikulemye kakati bwe biba bikulemye waakaaganya ono alaba nga anaabisobola n'olw'ensonga eyo kabadde kaseera kalungi nnyo ate ne muganda ebino ebyobufuzi ebyokuvumagana kuwalagana tubireke byobufuzi bibeerenga mupiira nti tugambe nti kati eno constituency kale tulina tiimu emu naye tulina abazanyi be bano ono abaddeyo emyaka 10 biganye katuteekeyo kuwona omulala kubanga ate nze nzijidde mu kirasi ery'endala yaba Ronaldo yaba Messi okusobola okulabika nga goolo zinywa eza Kasanda North n'olw'ensonga eyo bana Kasanda North omubaka ow'ensonga omubaka ow'enkulaakulana omubaka atali wampalana omubaka agenda okugatta abantu awamu ate abaleetera enkulaakulana ye mutume Dr. Umar Mulinde 2026 mundabirenga ddala ate naawe omulala awulira ng'omumatira onzikiririzaamu ebigambo byange birabyemu amakulu tegeeza abantu balala bangi akalulu kano 2026 tuteeka okufuna enkyukakyuka mu Kasanda North bwetto tujja kufuna bwe tumala okukyusa MP tujja kukyusa ebyenfuna enguudo amasannyalaze ate n'ebyokusoma ebibi n'amazzi abantu abadde banywa amazzi nga banywa n'ente ebyo naye tujja bikyusa tubeere n'okubulamu obweyagaza naffe ng'ebitundu ebirala ebirabika nga bikulaakulanye mwebale nnyo mwebale ddala